Obote. Hajji Kamoga wiki ewedde wemba serabidde bulungi luyinza okuba lwabadde lwa kusatu bamukwata yiri paka ku polisi oluva ku polisi straight high court ate kuva mu high court babasi abasi yajiwona awo speed awo ze yateeka waawo n'ebyapa yawaayo eyenteekateeka y'ekikulu ekyo basi okugiwona awo ziwaayo kubaka speed kali kanje okuva eyo speed ogiraba eyo eyo fayiro engeri gye bagivugamu mukama katonda akusaasire oleme eyo fayiro olumu butakwata buwumbi 11 bwe bambanja kubabalira mu ttaka lyatwala omanyi ebyapo 215 ntera okubagamba nti waliwo kye tuyita Kyosiga Kyokungula abantu okuwa history y'ettaka abantu bangi babulooka si balambulukufu si mwami Kamoga yekka nkufuna bangi nnyo babulooka si balambulukufu olaba n'ow'ennyumba zino ez'okupangisa omanye gye emirimu egimu gya kisiru ffe mu Afirika tetwagirina mbubulooka omulimu gwange nze ndi bulooka tegibeerangawo gya kisiru ani yagutandika bya babbi omulembe gwa Museveni waliwo kye gutaleese babbi ba mulembe guno baleese ate ko tomanyi ennyumba weerinze kanjifune ojje gyendi ebyo byabanga bya buntu bulamu bannaye wano ennyumba ezipangisibwa ziriwa ogwo tegwabanga mulimu kati gwafuuka omulimu naye ekigufuula omulimu nti obubbi bwafuuka kya bulijjo wano mu Uganda because obubbi ye lwaki otunda ettaka gwe waligulawa yaligula ku muntu n'asala watu omuntu gwe yaligulako yaligulawa ye yali nannyini lyo atya yaligulawa ye gwomanyi nti abantu basinga okuba n'ettaka eddene baali bawabuwi katonda yatonda ettaka wano waliwo yajja n'ettaka waliwo gwe bazaala ne bagamba bamuzadde neyiika emu waliwo kirabyeko twaligabana era nze situnda ttaka eryewaka ewammwe oba situnda ttaka nyinza okuba nagula akataka kakenkoye waawe ojagala genda walala situnda ttaka tokwata ye situnda ttaka nze waliwo ebintu nno nze ate era ndikunyumiza ebintu byange nze nina obulamu bwange ndina obulamu bwange nze situnda ttaka kikyolaba mu bino ebyakamoga why nkulaze nti ekizibu background ya ggwanga lino nti eggwanga lyayonooneka ne tufuna ebintu ebyekisirusiru ng'ebyo mbw'oli atunda ettaka ettaka tulina okufuna land policy empya kifaana nti Museveni aluddeko nnyo n'ayonoona ebintu twandibadde tulina land policy eri beta eno enkola y'okugula ettaka biki basudiru balina amataka gayita eri n'eri n'eri babbye ettaka ly'abantu bawoza abantu babbye muyindi ekigedde muyindi si muna Uganda bulungi oba takikkaatiriza nkufuna ontegedde kubanga oyinza okubanga bakuzaala Uganda but you are not proud of being a Ugandan you have not toinawo okiragira nti oyagala n'okubeera omuna Uganda land policy ate not only Sudiru but nkuwa example y'abasudiru ng'abantu they have acquired a lot of land. Now, if you are going to have 10 Sudirus in Uganda, gwonobeera wa? Wana bakola batyo? Kuba kati Sudiru osanga Kampala Road, yonna kumpi yiye. Yonna Kampala Road ya Sudiru. Ontegedde? Nkufuna. Wano wali kizimbe kya Sudiru, wano wali kizimbe kya Sudiru. As you see Kampala Road okukirira. Otegedde? Bw'okwata eno entinda, oba oyambuka boti wano okuva wano wansi tebeza Sudiru owns okuva ku kikuba ekigenda ekikyama ekigenda ebukoto paka eri eno waggulu paka waggulu ku kigenda ku Sikayi eno ku bitaala same one person kakati njala kutegeera kati gwolizimbawa so land policy must change bino nayo gamba ati gundi bamukutte Kamoga bamukutte n'ebyapa nsanvu ebyo byonna tebirina amakulu gali mu land policy. The policy erina okukyuka. We must do land reforms. Netutegeera ani avunaanyizibwa ddi ettaka gwe tosagenda mu America ne bw'okolera emyaka 20 n'ofunayo yadde poloti emu ng'ogula eri mu America tosobola
tosobola kugendayo mukapika tosobola kantu b'ekizimbe ne bwogula their houses are mortgaged their houses nti ogigulira emyaka 2 ne bwoba ogiguze n'ogigula n'ogiteekawo yes tojja gijjayo mu America polisi yaabwe eri very clear ontegedde eri very clear kozesaako paka lwovaawo kyekyatulema wano bw'ovaawo nga tudda mu birala ontegedde bulungi nnyo so kikyetegeeza kugamba nti tulina okyusa mu Uganda we need to change the policy bano ebintu by'okubeera ng'omuntu omwana ayina eka ne eka oli najja n'agira n'ajjawo abantu n'abasenda n'amenya amayumba g'abantu in the name of money n'osanga omuvubuka wa myaka 25 ng'agoba abantu ba myaka 8 ku ttaka abajjisaawo n'ebijja babisimanga exactly kati ekintu ekifaanana bwe ekyo we need to fix the land policy bino binene tebyetaaga kati bwetudda wano tutandika discussinga Kamoga tuba tukakkanye nnyo tuzze ku muntu because onoba wakamala Kamoga ne wajjayo omulala fe twakulira ku musajja bali bamuyita property masters mujjukiro oyo naye kwaliko property masters yabba eggwanga kumpi lyonna ontegedde kyengeeza kugamba and that is where we are nti ekizibu kya Uganda tuganye okuyigira ku mistakes zaffe buli kintu kino buli kyolaba mu Uganda kyali kibaddewo oba kyali kiraza akabonero nkikijja kubaawo ne tusiriwala netudda mu discussion z'ekisiru otaddeko tooki ontegedde netudda mu discussion z'ekisiru okategedde netuddaawo bino bino erina okukyuka mu Uganda land policy nga tekyuse tukyafuna ebizibu by'abakamoga nebifaana walabye nebyasuuna beni bwe byali ontegedde era abantu bagamba teyayigira mu kiri anti kyekyo butayiga kati ate ekyoba omanya nti kyeki kyenagamba nti Kyosiga kyokola ki kyokungula kakati buli abadde abba abantu abalala kubanga omulimu gw'okutunda ettaka gwa bubbi ettaka gwalijjawa yaligula ku muntu omuntu gwaligulako yalijjawa kati oyagala ononyeze ne nannyini ttaka waliyo omwana gwe bazaala ne bamugamba bamuzadde ne eka emu nti tuli mulago wano tukimye eka yaffe ettaka by nature teritundibwa wateekeddwa okubaawo land policy ennamu eteekateeka ettaka butya bwe tulikozesa nga tuli ku nsi bwe tuvaawo ne lisigalawo for other people to use so si kulitematema bino bemulikekejjula 10 by 10 emiliyoni 3 10 by 2 emiliyoni kasasiro that's all bullshit you cannot do that bya busiru eggwanga lijja kuggwa kubanga basudiru bajja gula abantu 10,000 kati abantu baddewa chovala abana ba BMK bali mukwetematema anti ekyo because tetulina policies kati you see kyenkugamba nti about policy we have what we call policy myopia okubeera ng'omuntu you lack policy proper policy and principles of doing things nkufuna ontegedde bulungi nnyo tosobola kubeera n'abagagga nga ba BMK nga gavumenti nga gwe tolinaawo ngeri yakuba protectinga because you are discouraging rich people bajja tunda ebintu government yagala bayambe eti government erina okuba n'amagezi okutegeera nti bano bagagga baffe otegeddwa okumanya abantu bo n'omanya nti kati bagundi balina policy ezizirina okuba nga ziprotecting abannayuganda ayo nti omuntu bw'akola business mu Uganda eri worth $1 million biki benefits kijafuna protection kijafuna kubanga asobola fiira mu accident omanyi ekyo oba government yali yamuwanga akyali mulamu kuba bino tebyaliwo anti kyenkugamba nti protect when I say protect atenga kati bali mu kutunda bala mu luli yavaayo n'agamba mbu ate yawola omwana ate omwana yabba ekyapa ate ngingingingingi bino byonna bya bubbi nkugambe obubbi buli side ki buli side zonna abaana baagala ssente naye n'abaana abeekulubeeseza ku bagagga baba baagala babba mbu kyali wange nsapujja akasepiki mala kuba kankuwole ebyo byonna bya bubbi balamu muwozi wa nsimbi
nati mugagga ina ku sente omwana yamutuukirira kyekyo kyekugamba abantu teyamutuukirira bawola abamu bawola n'okuwola nga bakubira n'amasimu ffe batukubira amasimu twagala kuwola emiliyoni 2 nobagamba mumpola nga bani ffe banka fe nobaga stupid tabikiriza gwe muwola abaavu waliwo abaavu abanoonya ng'anoonya bunoonya 10 kutandika ka bizinensi lwaki muwola abo bema mubaagaliza talina musingo kugambi ne banks kyekugamba kakati nze tompola wola omwavu ye yeetaaga okuwolebwa okitegeezako okugamba nti senga if those banks meant good senga banks zaali zitegeeza bulungi eri abantu noonya abantu abaagala okukola obawole ne bana abaana bayitiriza omululu ontegedde bulungi omululu buli omu alina omululu ekyenjawulo nti omululu ogulina muki mu mali ya taata waliwo abamu abalina omululu nga gwa abakazi ng'ayagala ono abalina ono ate nalengera kali akabina oba ono ndowooza ate ono aba akyalina naye bagamba obukazi obutono alaba akatono kayitawo okyegedde kati waliwo abalala balina omululu mu mmotoka nga ye emmotoka gy'abaavuga teba mmotoka buli gyalaba ati agamba musajja alina emmotoka bannange oyo musajja alina daba eri nga yeegomba ebyo mululu ontegedde omwana omuto omululu gubeera ku bbeere ayonka lino ng'alikutteko nga tewabawajja waliwo bano bataata abakambwe kati omwana aba yamulabye ekiro ayonka lino nga lina bw'alaba taata ng'akwata lino aba ayonka lino ng'akutte ku lino totawaana togira nkumanyi gwe ddadi lwaki emaali y'abantu efuna nnyo obuzibu ng'omuntu amaze kufa buuzi eyazimu eyalagawo buuzi eyazimu eyalagawo zimu construction omumanyi nga tannaba nakubulira mu ttaka kasa yakukola ati kati gavumenti kyenkugamba nti gavumenti yerina okukola policy neetereeza neteekawo amateeka lwakuba nti ebisajja bye tulina mu paalamenti ebituteeseza si bigezi kimala anyway si kuba nti si bagezi naye bagezi nnyo mu byebusiru webafunira bo mu byobusirusiru somanyi ebyokulimbalimba Museveni agende ebyo byo balwana bo kuba nabo bambi baba bubi bagenda ogenda mu paalamenti oli ali bamubanja renti talina yadde ekintu kyonna kati agenda tuka mu paalamenti mukalulu yeewoze sente empitirivu musajja wattu naye aba alina okukola ki okwetereeza oyo ogamba kadi bazibaguze kadi kadi yakugula kati nabo bambi kyovola nteriyo gw'olinayo omugagga gw'omanyi nga yava mu paalamenti omugagga mu Kampala gw'ogamba nti banaye musajja mugagga oyo yava mu paalamenti wamulinayo oba beekweka batya bali eyo ennaku ebayonka butaaba naye kote kino kisusse ekyokubeera ng'omuntu waafa abaana beetemaatema olw'emmaali gyabalese anti kakati ffe tetuyigira mu mistakes zaffe gavumenti erina okutereeza gavumenti yerina okuvaayo ne protecting abagagga baayo kuba baba bagiwa omusolo kampani ezo abaana zibaleka abagagga zibaleka ziba zigiwa omusolo biki gavumenti eba erina okubaawo with that hand that visible hand of knowing omugagga ne bwaba afudde accident ne bwaba afudde takoze kiraamu ne bwaba takoze eki kukeera ku makya kugamba nti nga waliwo ministry namba twali twakamutuusa enkoowe afirika nambu bagitutte byebyo ontegedde kakati tulina okutereeza ekyo ontegedde tulina kutereeza butereeza ekyo gavumenti yo neteekawo policies nti bwe kiba Bill Gates olowooza bw'afambu abaana bayinza okujja ne bayonona ebintu bye kuki bwatya polisi weezirizo abazungu be byabo babitereeza kati ffe ekizibu kyaffe kyetuganya okukola tuli nnyo mu laissez-faire kind of economy buli omu akola kyayagala ontegedde tuli mu laissez-faire buli omu akola kyakola ki kyawulira tosobola gwe kutunda maali yange kubanga oli mutabani wange tosajjeewolerako nsimbi taata ali ku kitanda kyekyo byekisiru nti gavumenti ya Museveni
kyeremereddwa okukola ekimu ku kyeremereddwa okukola byebyo eremereddwa okuteekateeka abagagga baayo n'okuba protectinga because olina okuba ne police protectinga abagagga kubanga abantu bajja kulekerawo ku investinga sente wano kati omuntu bw'alaba BMK byayitamu ne family tajja kwagala ku investinga money ajja kugamba kandi sente zange abaana balikola ezaabwe kati ate ekyo kyekitwavuwaza because culturally we don't have the policy of protecting mu bayindi omugagga taata omugagga bwafa ne bwafa omusika talina right kutunda bintu omusika aliwo ku bintu byabiri biti abaana bintu byabiri bwe biti culturally gundi government wise buli kimu tosakera kumacha n'ogamba nti nno omugagga gundi omugagga Patel yafudde kati emali yaffe goloza abagundi tebaagala kutunda balwajivu ozabote baagala kutunda bakuma byabi wowe maama baagala okutunda okufa nno gweoyisinga omuyindi okwagala sente baagala okutunda naye oyinza okutunda kati lwajivu akwate ekintu eki anti ye musika wa Sudi akwate ekintu eki akitunde olabe nga jjajja takkiriza olabe tekisoboka bamadivaani okyegedde because kati bo baleeta kalica yaabwe ne bagiteeka wano baleeta kalica yaabwe ne bagiteeka wano kati ffe obusiru bwe tukozesa butafaayo tetuyiga ebirungi tetubiyiga ebisiyaga byo tubimanyi ebyekisiru byo mubiyiga abaana bambala bati oluzungu mulwogera mulufuuwa budinda naye ebintu ebyamagezi temubiyiga weebuuze abayindi tubadde nabo ebbanga ddene bo bakuuma batya ebyobugagga byabwe nze ettaka lyo lyenasikira nagamba nze kanditereke siri mulimi naye bwe ndifuna obudde abaana bange baligira oba abaana b'abaana bange ntakke simanyi waliwo kati origino yafaafa dda n'emali ekyaliwo mukwano kati kyekyo nti tulina okuteekateeka naye gavumenti erina okukola ate omulimu munene ogw'okuprotectinga kubanga ffe kyokka likywale tetukirina ffe abantu baffe mu Buganda baagala nnyo okugabana oli ne mugabana ettaka ne mutandika odijjamu poloti lwaki ettaka temulibeera nalyo ne mugamba kati beeriwa tulikulaakulanye ono ayagala okutunda mumuweeyo ku ssente agenda akole bw'aba ali bubi oba si kyettaka likolereko leeta ono gweyagala okuguza omugambe nti kola ki wadde liizi ya myaka 8 lwaki muteeka ettaka mu liizi lwaki mutunda ettaka teeka ettaka mu liizi ogamba omuntu nti Sudiri oyagala wano nkuwadde liizi ya myaka 8 emyaka 8 ojja kuba ofudde abaana bajja kuba balamu